Tawira Radio and Tawira TV. Ugandan-based radio in Abu Dhabi. Abalabi bafa balungi abatawira radio and TV olina Nomulongo Babirye Tracy AAliya program Katwecce era abahasolas mwena nyongero batumira ku baswita senti mwebale kola mwebale obutagwamu maanyi mwebale ku abakyala abakozi mbagala nya always tell you that njaganya abakyala abakozi so mwebale nnyo obutagwamu maanyi n'okola nebigana n'oddamu n'okola era mbatumiddeko nnyo mbagala nnyo kangende maaso n'okutumira ku mukwano gwange omulungi Mariam Naga wankutumiddeko mukwano era nyongera kujjukiza nti nkwagala nnyo era ntumirako omwami anzaala Salongo Kenneth Buka kantandike n'okutumira abakadde abanzaala tumirako omwami Salongo Kenneth Buka nti tata wange omulungi nkwagala nnyo singa siggwe singa siri kyendi oba oli awo singa siggwe singa siri Aaliyah gwendi right now yegwa omusajja eyambeererawo okuva mu kubuto bwange okutuuka wendi wanjigiriza buli kimu ekyobuwala taata nkwagala nnyo era inshallah buli kimu wekinaba kitereredde ddala nina okukusanyusa era obulamu bwokaboka bwensaba mukadde anzaala Nalongo Nakayiza Christine nkwebaza nnyo mukwano era nkutumiddeko nnyo era kansuubire nti buli kimu kiri bulungi nga sina kutandika programu eno nyongera okwebaza abatula mwena nti mwebale okukumira ku Radio TV mwebale okubeerangako ne mwekumirako mwebale obutagwamu maanyi kansembyeyo n'okutumira omuvubuka omulala omu Sonde jajja Sonde Edi nkutumiddeko nnyo nti webale okubeera omuvubuka omugumu omuvubuka omukozi tho abamu ekifaananyi kye bakulabirako wabweru ate si kyoli omuntu amala kumutuukira omuvubuka oyo n'alyoka amanya nti bulijjo kye tumujajinga ate munange si kituufu Edi nkutumiddeko nnyo nti era nkwagala nnyo era nkwa respect y'amaanyi nga sinnatandika ngenda kutandikira ku programu ye yasooka nina point gye sitayogera so point gye ngenda okwogera olunaku olwaleero era nga ngenda kutandika n'abawala oba abakyala oba abakazi mu relationship ebiseera ebisinga tubeera mu relationships ne twerabira ffe nga ffe abakazi ebintu ebimu bye tulina okukola kambabuleko kano katipu kamu nti obeerawo n'ogamba omusajja takyanfaako omusajja akwaniriza omusajja mwenzi omusajja afuna abakazi abalala naye omanyi lwaki omusajja oyo afuna abakazi abalala ffe nga ffe abakyala twerabira ebintu bingi ekintu ekisooka ffe abakyala kye twerabira ffe tumanyi abakyala abamu mumanyi oba tumanyi nti omusajja wakeera ku makya nakwana n'akuteeka ewaka buli kimu kiri bulungi mumaze emyaka ng'ebiri ng'olomanya buli kimu kiwedde ofuuse mukyala wa maka n'obalaatira ddala naye nno munnange si kyekyo bano abasajja balinga abaana bato nti ajja kukwana akuleeta emmaka naye engeri omusajja oyo waba akwanye ng'olabika bulungi akwanye owunya bulungi akwanye osiba enviiri ennungi ng'olabika bulungi ng'oyo ever smart you're smelling nice like ebyakukuba ku yo kukwanako olunaku olina ogenda maaso ng'obitambuza olina ogenda maaso ng'obikolera ddala lwaki njogera bwentyo nti abawala bangi abali ebweru because ojja kubeera ng'ogamba oli mulungi n'ate abawala abalungi gye bali ojja kubeerayo ng'ogamba olina akabina naye abakazi abalina obubina gye bali ojja kubeerayo ng'ogamba nti gwe watuukirira naye abakazi abatuukirira gye bali ffenna tetuli kyekimu naye ate tosobola kwenkanankana na mulala mu kyo ntegeeza ki nti omusajja asobola okukukwana n'obeera naye ate okiipinga atya omukwano ogwo okubeerawo nga like gusobola okubeerawo 1 year 2 years 3 years 4 years ogukiipinga otya ne gutabowa ne gutavaawo omusajja n'abeera nga buli kaseera akulaba ng'oli mupya n'abeera nga buli kaseera akulaba mukyala wange nga tabeera na tafuna gatsi zitunula mamega oba mukitegeera kyembaga tafuna gatsi zitunula bbali nti oba alabiza agambe mukyala wange kino takiina nti byakusanzeeko byakwegombyeko nga yakatandika okukwana olina obikipinga ng'obikola abamu mwerabire omusajja nakwana nga eyali mu buliri mugenze mu buliri okwebaka wali oyambala kanayiti akalungi nga gwe tokyafaayo weesuuya mu bigandulayo baana abasajja abamusajja mukulu naye babanga baana bato ajja kufuna omuntu anaamukolera ebintu ebinaba bikola ki ebinaba bimunyumira at the end of the day ogambe musajja wange mwenzi abasajja si beesigwa abasajja bayaaye byeyaŋŋamba mu kusooka si byakoze gwe weyakusanga mu kusooka oli weyakusanga mu kusooka kusaba yakakati ki ekikyuseemuko naawe tuulaawo nga gwe bali mukyala munanga mpuliriza ogambe naye mu butuufu kale tetuganye omusajja wange akyuse naye ki ekimukyusizza tewali kikyusa muntu nga tewali nsonga omuntu yenna agenda okukyuka nga waliwo ensonga omuntu yenna agenda okubaako kyakola nga waliwo ensonga lwaki akoze eki lwaki akikoze era ojje weegendereze w'osanga omusajja oba omukazi n'akola obwenzi agenda okukola obwenzi nga waliwo ensonga
n'omusajja yennyini akola obwenzi nga waliwo ensonga n'omukazi kuba naawe kennyini omukazi tosobola kugenda n'okola obwenzi nga tewali nsonga katugeze ogenze n'okola obwenzi olw'okuba ng'oyagala ssente tojja kungamba nti bba wajja kubeera nga akuwa ssente ezenkanawo ogenda okola obwenzi akitegeeza abeerawo ekibeera kirakinga olyoka okola ki olyoka okola obwenzi lwaki ndese point eno n'enjigaziya nti ebiseera ebisinga you have to keep yourself to the trend whereby omusajja we yakusangira olina making sure ye trend gy'obeerako ojja beera ogamba akati omusajja ajja kuntwala ewaka abeere nga tampa ssente takyafaayo aleka nusu mutwalo gwakulya naawe kenyini olina emikono osobola okera ku makya n'onyoonya omulimu n'otandika n'okola ki n'ogenda n'okola yes fe abakazi twatondebwa kuweebwa naate eno ensi we yatuuka kyala munange ampuliriza fena tuba tulina okukolera wamu bano abantu ekibawula nti ye musajja ate gwe oli mukazi so naawe osobola okwetuusaako ebintu ebimu ebintu ebyo ebyangungu okitege nti kijje mu mutwe nti omusajja alina okuwa ssente z'enviiri kijje mu mutwe nti omusajja yaba alina okuwa ssente z'ebizigo malako ko omwaka nga tomusabira yadde ssente z'ebizigo ate ng'onyirira n'omusajja oyo abako respect gy'akuwa asobola osirikana takikulaga naye ye kenyini atule bali nabako respect gy'akola ki ojja kuba obitinze katugeze oba alina ne side chick ojja kuba obitinze side chick alebali because abakazi abasinga abebbali mujjemu omuntu ebiseera ebisinga waabeera ng'ayagala okuwininga asooka n'amanya weakness yo taba nti avudde mu bbanga najja n'akuwininga nedda asooka n'amanya weakness yo n'agamba kati omuntu ono kikyennyinza okukola kikyennyinza okukola kimukyuse n'amanya nti omukazi we ayomba nnyo okay kati kitegeeza nze nina okubakaamu musajja ajja agenda akola n'omukazi nga ne wamuvuma ne wamukuba nga tayomba takola ki right yamanya weakness yo that's why nti asobola okukola gwe kyokola ye tajja kikola ekibi kyamanya kinyiiza omusajja ajja kulaba nga tomanyi kwambala ye ajja genda ajja bisakingana ku app ba ku Facebook oba wonna yatandika okubeera nga ayambala omusajja oli kimukuba omutima yensonga lwaki nti mukwekwana osobola okubeera n'omusajja nakwana omusajja waba akwanye yaba asinga okwagala ennyo waba akwagadde nnyo waliwo point weetuuka n'abeera nga ate yabo ate nga gwe gwalina okukumamu omuliro obeere ng'omulaga nti omwagala nnyo lwaki nti ebiseera ebisinga mu relationship omukazi obeera nga gwe muti ate obeera nga gwe miranira abasajja gibeera nga bikola na stems gwoba muti the whole tree ate obeera nga mulandira oba ntegereka bulungi kyenjogera nti omusajja yes abeera nga ye main man in the family naye ate ye atuuka ekiseera n'abeera nga kwegamba yes ye musajja naye nga ate gwetekinze over era ensonga lwaki ojja kwesanga wali abakazi abamu nga ye waabeera n'oba mu maka ebintu nabo abisanga mu nnyumba byonna abitiika lwaki nti omukazi waabeera ewaka yasalawo n'ekyokulya gwasalirawo n'ebbaawo ekyokwambala abaana bo gye bagenda osomera buli kimu gwasalawo omusajja akola kimu gwakuleeta ssente akola kimu gwakubuuza kakino kimaliriza nti ye lwaki nti yes abeera head of the family but still the woman is the one to take the responsibility that's why bagamba nti besides abamu mukyogera bimugamba nti behind a successful man no si bwekyo kiri nti besides a successful man there is a successful woman wano wennyini okumpi mabbali g'omusajja ali successful wabeerawo omukazi ali successful so munnange kikyo kyembadde njagala point eyo naye nagirekayo luli that's why kuno ngambe nedda kuno nina okujoogerako sigenda kugyerabira nina ogyogerako ojjagayaala okere ku makyo ogambe nti omusajja wange bamutwala omusajja wange okitegeera point njagala osembyayo njagala program eno ebeere brief olunaku olwaleero kuba sagala kwogera points nyingi nti fe tulina engombe egamba nti fe nga fe abakazi nti njagala omusajja alina height njagala omusajja omulungi njagala omusajja alina ekirevu njagala omusajja ng'ayambala njagala omusajja ng'awunya bulungi fe nnyini oba mmwe mwennyini fe abakazi fe tuletera okubeera nga otuuka n'oweza n'emyaka 3 nga tonnaba setolunga njagala munfune bulungi siri kwogera ku mukazi ono eyazaala omwana ndi mukwogera ku mukazi nga tolina na mwana wabula ng'obaddewo nga weebaka n'abasajja ab'enjawulo bw'ojja kubeerawo ng'ogamba nti neebaka n'abasajja ab'enjawulo naye still nkyasaakinga naye gwe obadde okimanyi nti n'okwebaka n'abasajja ab'enjawulo kikufuula malaaya lwakuba gweobeera malaaya eri embikkeko etamanyikiddwa so
Lwaki ndeta point eyo nti ebiseera ebisinga omusajja gw'ojja osaba Katonda akuleetere si ye musajja Katonda gw'ajja okuleetera. Bano abantu kibeera nga kigezeso. Osobola okufuna omusajja oyo n'omufuula ky'oyagala. Osobola okufuna omusajja oyo n'omufuula ky'oyagala abeere. Ate w'obeera omufuula ky'oyagala, mufuula ky'oyagala ng'omuteeka mu position abala kyebanapindya n'abawala abalala bakole ki beegombe. Omusajja n'oba omugulya lugoye mwe kati n'olugoye lusobola okukuba abawala abalala. Kubanga naawe oli mukazi, naawe oba olina okweteeka mu position y'abo abakazi. Osobola omusajja yenna w'abeera akwagala abeera mu position ekyuka. Omusajja yenna w'abeera akwagala asobola okuwuliriza. Omusajja yenna w'abeera nga mu butuufu akulaba mu future tasobola kumala gakutwala akyakyo. N'ate gwe kennyini osobola okuleetera omusajja okukutwala okyokyo. Kanziroyo emabega olekera ki omusajja okutwala okyokyo? Omusajja akedde ku makya akukwanye akuleese waka. Olunaku lwakuleese waka n'otandika osaba kino n'osaba kiri like n'omulaga nti kwegamba oli wa bizibu bingi. They are also human beings. Just ekibawula nti basajja nze nkibagamba nnyo. Ebyo ebintu bingi by'omusala n'emusajja atubijja mutsa. They have families to care for. Like balina families ebalabirira, balina abantu bebalabirira nga bo. Nga naawe woolina ebyo ebizibu n'abeera n'ebyo ebizibu. So omusajja waba yakafuna sooka okkakkane musooke mutambuza obulamu olabe embeera etambuleeta obulamu bwe butambu sooka omala omusoma mpola ng'oli naye wabula si kumutuusa n'omutuukiza ku bizibu. Era ajjakera ku makya gamumanyi munnange sigenda kukusobola. Naye nga abadde sigama nti abatagenda kukusobola lwakuba nti kyobaki negwe kennyini ky'osoosa omulaga. Kuba teri muntu ayagala muntu wa bizibu. Naate obadde okimanyi nti ffenna tulina ebizibu naye tubikkako. Wabeerawo ebizibu by'olaga munno mu butuufu n'agamba newankubadde nga mbadde nnoonya mukazi ndifuna omulala. Ate abakazi tulina ekintu ekyokusabiriza ennyo. Nze nabagambye mwejje mu kiri titulina okuweebwa. Naawe beerawo ng'ogamba ndi mukazi ayimiridde omusajja nnyongerezaako obwongereza weekolere sente ezizo. Akere ku makya gambe sente z'enviiri zizo nga tozimusabe. Imagine that feeling. Negwe n'olindira omutwe ne gukaddiwa n'olyoko bambi sente z'enviiri. If you have the opportunity funa omulimu okole. N'oba tolina mulimu nti gwa company oba nti kale bakukozesa osobola naawe okweyiyiza ekintu nga ggwe n'otandika okukola. N'omugamba omanyi munnange nkugulidde esaati yiino, omanyi munnange nkugulidde empale yiino, omanyi zino sente eziweereze sister wo. Naawe baagala surprises bazaagala just because bo tebaatondebwa kuweebwa. Y'ensonga lwaki nti asobola okumala n'emyaka ate wali muntu yenna alina surprise nze ne birthday ye neeyitako n'abeerawo nga ali very fine just because that's the position omusajja gye yatondebwamu. Yeyo position omusajja gy'abeera yatondebwamu. Naate ffe abakazi birthday emala eyiteko baaba ng'olina omusajja nga ojja tandika birthday biki naye lwaki naye kennyini naawe ky'oyagala akukolere kimukolereko. Obu perfume bw'oyagala akugulire bumugulire. Building a roots mu relationship. Tewali kintu ky'ogenda kusanga nga kiri ku silver plate wekiti tekiriiyo my dear. Era ky'ojja osanga nga kiri ku silver plate era kizijja kubeeramu n'obuntu obuzibu. Tewali kintu ky'osanga nga just kiri awo kirina sayizi oba nga tekirina kintu naye nga nnyongera okutumirako
gwe muntu gwe tuyimirako tuba tujja mugamba kino Ibra tujja mugamba wanaba ali position ajja Ibra webale nnyo okutwagala webale nnyo okubeera omukwano ogwimira ku kigambo ate webale nnyo okubeera omukwano ogwerekereza buli kimu nokola ekintu nga you're not expecting anything but when you're doing it for everyone. Thank you so much. Nsigadde nze Omulongo Babirye Tracy AAliya era olunaku olwaleero mbadde ku program era ya advisors baagala nnyo Allah agira akyabankuumira mwendaba. Tawira Radio and Tawira TV. Ugandan Based Radio in Abu Dhabi.